Omulabirizi bw'Emityana Dr. James Bukomeko Salo ng'alaze okunyolwa ebikolwa eby'ekkoye ebyeyongera buli olukya n'anokolayo eky'abantu abatandise okwetuusaako obulabe n'agamba nti bino birina okukoma. Kati abeeyokya olaba nga bambi babakanda okuwaayo ssente. Sigamba nti babakanda okuwaayo ssente beeyokye, naye era kivumirira ekyokwetta, naye ate n'abantu oluusi abakwata abantu obubi nakyo nkikola ki? Bino abyogeredde mu kusaba okubadde mu maka ge Namukozi okumpi ne Lutikko mu Mityana n'akuutira abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuweereza abantu n'obwenkanya. Anadde njogera ku kiseera ekyokulonda nalaba abantu nga bakoze ki? Abantu nga oba kitya ye yayagala okukola ki? Okuyitamu. Oba muganda we ng'asobola okumutemako n'ennyindo n'amutemako okutu. Lwaki abantu babeera mu mbeera efaanana bw'eti y'okugwamu ki? Essuubi. Temugwamu ssuubi, Mukama akwali. Ate ssentebe w'olukiiko olugatta abasumba b'Eklezia Katolika Bishop Joseph Anthony Zwa asabye ab'ebyokwerinda n'abantu bonna mu ggwanga okutwaliza wamu okukuuma emirembe mu kulonda okubindabinda okwewala ebikolwa eby'okuyiwa omusaayi. Effujjo erya buli ngeri, okuba bannammwe, okubakolako ebitajja, okubayisa obubi, okubawolekereza ebigambo ebivuma, okuwaliza bannammwe ko n'okulimba, ebyo byonna fujjo. Obubaka buno abuweeredde mu Lutikko Ekinda Mityana bw'abadde akulembedde mu misa olwaleero ng'ayambibwako bwana mukulu wa Lutikko Father Stephen Lusiba n'alabula n'ab'ebyokwerinda obutakwesa lyanyi lisukkiridde ku bantu. Tulabye okulonda kw'abavubuka, ne tulaba n'okulonda mu kamyufu nga bwe kayitibwa mu kibiina kya NRM. Ebibaddewo tubirabye, ebibi bitwenyamizza. Akuutidde abantu okubeera abamalirivu n'okukozesa obusobozi bwe balina okuyamba abalala. Ye omusumba Wilson Bugembo wa The Worship House e Nansana mu kusaba okubadde mu maka ge Kabulengwa okwetabiddwamu n'omuyimbi Fife Busi basabidde abalwadde ba COVID-19 Mukama abakwateko bawone. Oluvannyuma abaana baalabirira be yajja ku luguudo bayimbyemu ne Fife Busi.